Alright, Kali Lugambo Pro Max. Bino nchiwa era nkukakasa wallahi billahi tallahi togenda biraba ku TV oba ku radio. Wabula wano wokka wogenda okujja information yeno. Yensonga lwaki gwe atulaba right now nkusaba nyamba otambuze video. First and foremost, ekifaananyi kyolaba ku screen. Amazima go, that picture si kituufu. Naye someone tried to illustrate a futuristic picture. Oba okategedde. Waliwo omwana eyakoze ekifaananyi kino naye nga kino ekifaananyi kiri likely okubeerawo in reality mu maaso kaawo. Mbuuza lwaki kati kyekindeese ku eno video. Tambuza video yita buli omu. Nagambe bino byogenda olaba mu video eno ne byogenda owulira mu video eno oyinza obutabiraba ku TV yonna oba ku radio yonna. Because abasinga they either fear okuluzinga license oba okusibwa. Naye ffe tugenda byogera because bwe tuba tubyogedde tewali musango gwe tuba tumenye. Amawulire gano eno babadde bafubye nnyo okulaba nga bagakweka ensi. Ne munnayo manyize manyo tambulirako mu bwengula. Manyo tambulako mu mpewo waggulu awo n'entambula. Eyo gye ntambula nagudde ku article bantisebo ne bannyabo. Nagwa ku article ennaku z'omwezi nga 3 omwezi guno nina article gye nagwako. Naye we nagigwako ne njikuba screenshot. Ne ndowooza nti oba just someone yabiwandiise buwandiisi. Omukutu ogumanyikibwanga ogwa African Intelligence gwava ne guwandiika ennaku z'omwezi nga 3 omwezi guno gwe nyini ba publishing a story ne bagamba nti Uganda on bad terms with Washington. Museveni enlist the help of US lobbyists. Ennaku z'omwezi nga 3 wenafuna story eyo. Wenfuna story eyo nendowooza nti oba just bino ebya bulijjo bantu just kuyisaawo byabwe bla 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 tubakola mawulire basebo ne bannyabo. It has turned out to be nti kituufu. Oluvannyuma lwa atrocities is happening mu ggwanga Uganda nga twakava mu kalulu. Okuwamba abantu, okutta abantu, okuba abantu, okubba akalulu basebo ne bannyabo. Eggwanga lya Uganda teribadde ku good terms n'eggwanga lya America. Tambuza video eno. Nkiddamu tambuza video eno. Eggwanga lya America, eggwanga lya Uganda teribadde in good terms n'eggwanga lya America. Era mujjukira bulungi nnyo emabega kaawo gwe ssebo bannya baatulaba ku mukutu guno. Omukulu amanyikibwanga General Muhoozi Kainerugaba yavaayo ne yeenyiga mu lutalo ne Senator wa America akulembera Foreign Relation Committee. Ojjukira post gye yakola ng'alumba America, Senator n'agifuna n'anyiiga nnyo. Muhoozi n'amala n'agidelitinga. Ate olwamala ogidelitinga Muhoozi n'asalawo okukola apology nga bamaze omubulira nti owaayi bino by'okoze mukulu oyo kyezza bijeeyo mangu weetonda ogenda tuzaalira akabasa. Wayitawo eddakiika ntono nnyo Muhoozi adelitinga post amala akola post endala nga yeetonda. Now Senator oyo yamala n'addamu n'agamba nti eno post gy'okoze nga weetonda bino bintu bya kisirusiru. Tetugenda kukkiriza muntu mu buyabuya kuva tandika kukola bintu bigenda tteeka bulamu bw'abannansi ba America ne region ne interests za America at risk. Era n'agamba nti the US should consider revising their relationship with Uganda. Twalowooza nti byali byakusaaga. Era twalaba posts eza X ezisinga ndoza mwazigoberera gwe ssebo bannya bandaba. Posts ezo kwaliko omukulu amanyikibwanga Adonia Ayebale. Adonia Ayebale ye ambassador wa Uganda mu America. Era yafubanga nnyo olaba nga akkakkanya Muhoozi buli waateekayo post nga erengeza America nga amukkakkanya. Nga mwana gwe oyonoona ekintu. Na buli kati eggwanga lya America terinavaayo ku legitimizinga bukulembeze bwa Museveni. Now
omukutu guno we gwafulumizza omutwe guno nti Uganda on bad terms with Washington. Museveni enlists the help of a US lobbyist. Basewo ne banyabo twatandise okunoonyereza mbadde ku muyigo nga nnoonyereza faamu ki gye bawadde this time round omulimu ogw'okuyamba Museveni okutereeza ebyamusobyeko e Washington. Basewo ne banyabo omukutu gwagambye nti a well-established lobbying firm with influence in Africa capitals has been hired to promote Uganda's interests in the US. This comes at a time when senior officials in the Trump administration are calling for review of its partnership with Kampala. Museveni olwakimanya nti ba officials mu government ya Trump batandise okureviewinga enkolagana yaabwe ne Uganda. Omusajja gwe ssebo bannya batulaba, omusajja yasazeewo okunoonya abasajja abayinza okutereeza ente. Remember mu America aliwo abasajja nga bo mulimu gwabwe gwa kukwasaganya bintu nga bino, bo mulimu gwabwe gwa kutambulira mu nsonga nga zino, nti gwe oyina obuzibu neno company yasobola okgenda ng'ayina contacts mwabo obanga yagirimu nga abaddemu obanga yawummula naye nga ayina just direct like obatu for example nga Trump he's a direct phone call away. Now be bantu Museveni be yapangisizza wabula tubaite tunamanya who exactly we yapangisizza, not until omukulu akulira diaspora chapter mu National Unity Platform Daniel Kawuma wavuddeyo just a few minutes ago n'atukuba eggulire ku mutwe, atukubye eggulire nga tewali abadde alisuubira. Omukulu Kawuma avuddeyo n'ategeeza eggwanga faamu ki kampani ki gye bawadde omulimu guno ogw'okukola ki ogw'okutaasa abasajja. Mu post gy'akoze ku mukutu gwe ogwa Facebook just a few minutes ago, gwe ssebo oba nnya bandaba genda ku post ya Mr. Kawuma, avuddeyo n'akola post eno njagala tugitemu just katono nnyo. Agambye after rigging elections Museveni hires Joseph Zilavik a $300,000 at $300,000 US dollars a year Washington lobbyist to salvage his image. Daniel Kawuma agambye oluvannyuma lw'okubba akalulu Museveni apangisizza omusajja amanyikibwa nga Joseph Zilavik amuyambeko ku nkolagana ye mu Washington. Now gwe gw'omutwe aba African intelligence gwe bakuba. Museveni enlist the help of US lobbyist. Tubadde tunoonya who is the US lobbyist. Gwe ssebo bannya abatulaba. Dr. Kawuma amaze n'amutugamba who he is. Hey, tambuza video kati ntuuse wembadde njagala. Olumaze tugamba who the lobbyist is nga amanya ge gwe ssebo bannya batulaba ye Joseph Slavik bassebo ne bannyabo anti omanyi omutimbagano tegubula ne tumunoonyereza. That is the man. Yono omusajja Museveni gwe yahayalinze gwagenda gwe yawadde obutitimbi bw'ensimbi atereeze enkolagana ye n'Amerika. So gwe wenna ndaba webucha ku makya one of these days n'olaba nga America oba Washington ekoze a congratulatory message to Museveni ng'elegitimizinga obukulembeze bwe. Don't be surprised. Okategedde? Don't be what? Surprised. Because omulimu omusajja atandise ogukola. Era gwe ssebo onnabadde ntandika nakulaza ekifaananyi kyo n'okugamba that picture you are seeing on screen is a futuristic picture. Si kyaddala. Someone used AI
n'akola ekifaananyi ekyo. Naye ekifaananyi ekyo omwana yakikoze just yabadde akuwa impression of what is likely to happen mu bbanga eriddako. America okubanga tennaba kubanga eyozayoza Museveni right now, okubanga webanga eyogera ku nsonga z'eggwanga eteekamu Bobi Wine, kino kiba kitegeeza ki? Nti oba oliawo wandibaawo enteeseganya ze zitalinaako obukakafu. Wabula nyongera okugamba that is not a true picture. Naye Museveni okufuba okulaba nga alwanyisa such a picture to come in reality, yabadde alina okupangisa omusajja amanyikibbwanga Joseph ono Zilavik okumuyamba okulongoosa ekifaananyi kye mu basajja. Gwe ssebo bannya baatulaba. First and foremost, who is Joseph Zilavik? Museveni gwe yawadde obutitimbi bw'ensimbi okumuyambako ku nsonga ezimufuukidde akayinja mu ngatto. Kati wano wenjagalira otambuze vidiyo, wano wenjagalira otegeeze buli munnayuganda nti tuyingiddewo, nti tuzze, ate tuzze tuli bakambwe nnyo. Okategedde? Tambuza vidiyo. Who is Joseph Zilavik? Kati gwe ngenda okubanga nkunnyonnyola, gwe ngenda okubanga nkusoosotolera, gwe njagala otegeere who exactly gwe tuliko. Now, katono nnyo, njagala omanye saagala kuleka munnayuganda mabega, njagala buli omu abeere ku mustawa. Eno bagiyita verse range 256. Twetuminkiriza ku ebyo ebintu bye tulaba nga mu butuufu biyinza okuba nga bigasa eggwanga. Kyovola ntogenda sanga such stories ku mikutu emirala. Waneeno ogenda ozisanga, tuziwa obudde, tuzitunulamu, tufuba okulaba nga bannayuganda bamanya owa eggwanga we liyimiridde. Now, Joseph Zilavik, Museveni gwe yawadde obutitimbi bw'ensimbi okulongoosa ekifaananyi kye mu America. Olowooza lwaki of all people yawadde ono? Now, according to what we've gathered ku this man, amanya ge bamuyita Joseph J. Zilavik. Joseph Zilavik served at the White House during the first Bush administration as a policy analyst in the Office of Policy Development and a liaison and as liaison with the Office of Cabinet Affairs and the Office of the Legislative Affairs, where he developed an intimate knowledge of the inner workings of the Congress and the various departments of the executive branch. Subsequently, Mr. Zilavik took a position as a special assistant in the Office of Enforcement at the U.S. Customs Service. Tuli kusoma ku Joseph Zilavik, omusajja gwe bawadde ssente z'omuwi w'omusolo asobole okuba ng'ayamba Museveni okulongoosa omutabani bye yayonoonye. Tambuza vidiyo. Mr. Zilavik left government. No, kanzireyo nkakunnyonnyolere bulungi nnyo. Bagamba omukulu ono amanya ge nga ye Joseph J. Zilavik yaliko mu White House mu kisanja kya Bush ekyasooka. Yakolayo nga policy analyst mu office ya policy development. Era gwe ssebo oba nnya batulaba, omusajja ono yali musajja mugezigezi nnyo, era yakolanga mu bikonge bingi nnyo, yakwatagana n'abantu bangi nnyo, okuba nti yakolako mu gavumenti ya Bush esooka. Kitegeeza nti ono omusajja akyalina abantu mu State House oba mu White House bangi nnyo abasobola omuyamba okuyisa ensonga. Remember, Donald Trump as a president right now nga bwe nabagambye nti Museveni alwana nnyo okulaba nti mu byonna byakola kino ekifaananyi kye nagambye ekikyali just mu AI tekituukawo, ate nga kiyinza okutuukawo oba bakategedde ekifaananyi kyo si kyaddala. Naye waliwo omwana eyakikubye nga atunuulira future nti at one point we shall have such a picture to surface mu maaso g'abantu. Now, Museveni kyasinga okukola right now is kulwanyisa such a picture okutuukawo. Akoze atya? Afunye omusajja nga Joseph Zilavik. Ono Zilavik yaliko mu gavumenti ya Bush, administration ye yasooka eya Bush. So wobanga waliko mu eyo gavumenti, which means
oba omanyi abasajja bonna ababaddemu. Oyinza okuba tomanyi Donald Trump nga ye, naye olina okuba ng'omanyi abantu abeetoolodde Donald Trump, nti abasajja amaanyi nnyo abazze bakola mu White House omwo bangi nnyo. So abeera amanyi ebikonge nti ebiseera ebyo omuntu eyali for example eyali police analyst right now ayinza okuba ate nga yayingira dda ng'ayinza okuba nga oba nga ali mu office ya chief of staff bagenda babakuza so which means ayinamu ebikonge. For example kale nze nakola ku radio edda naye ojja kwesanga right now nga almost mu buli TV station mu Uganda oba radio station mu Uganda ninayo omuntu gwe mmanyi nga either nasomako naye ku Mukikatta oba nga nakolako naye oba ku Record TV oba nakolako naye ku Delta oba nakolako naye ku WBS. So this is what we mean. Nti kijja okuba kinyanguyiro tuuka mu TV nga NBS nti nina gwe mmanyiyo, NTV nina gwe mmanyiyo. So this is the person Museveni gwe ya ayalinze. Tugende mu maaso okulaga oba okusomera ebyafaayo by'omusajja ono obinnyonnyoke. Now bagamba Mr. Slavic left government service to take a position at the State New Service Business Bureau, working closely with the Securities and Exchange Commission following mergers and acquisition, later joining a Washington-based international consulting firm. Yava mu government ya Trump ya Bush n'agenda afuna omulimu mu State News Service Bureau ng'akola ne Securities ne ba Exchange Commissions. Era olwava abasebo ne banyabo n'agenda n'ajoininga Washington-based international consulting firm. Ali mu Washington ku kinyusi. Ali mu Washington ku kiki? Ku kinyusi. Yensonga lwaki abasajja aba African Intelligence bagambye Uganda on bad terms with Washington. Museveni enlists the help of US lobbyist. Yono gwe tuliko omukulu Mr. Slavic Joseph. Now tusimbudde. Agenze maso nagamba by 1992 Mr. Slavic had established his own company, now known as Scribe Strategies and Advisors, which now counts business, government and non-profit client on 4 continents. Mu mwaka gwa 1992 n'omusajja yali yeteekateeka dda yali yakola dda company nga tanaba na kujja yingira mu Washington, yali yakola dda company nga bagita Scribe Strategies and Advisors. They manage strategies, they advise people. For example, right now Museveni ali mu katuka alimu, this is the right person okumuadvisinga. Nabagambye bino byenjogero oyinza obutabiwulira ku TV oba ku radio olw'ensonga nti mu butuufu tebasobola byogera, babeera bali mu kawogo k'abakama baabwe. Kati nze atalina kawogo basebo ne bannyabo kambyatule. Now wano we wasinga okuba okulya n'okkomba essowaani. Now, educated at the Catholic University of America, Valley Forge Military College and American University, Mr. Slavic is a member of the National Faculty of the United States Sports Academy and of the Board of Directors of Save the Speaker's House, Inc., which is preserving the home of Frederick Melberg, the first Speaker of the U.S. House of Representatives. Mr. Slavic speaks fluent Spanish, French, and Hungarian. Ono musajja ali so much connected. Ayina ebintu bingi nnyo at his hand. Era abasajja bageze otulanga mbutuufu ono musajja asaana okuba nga akola omulimu guno. Now, ensonga endala ey'amaanyi lwaki I believe this man was chosen okuba nga akola omulimu guno. They needed someone that is very close to the administration. They got him. Yaliko mu administration ya Bush. Musajja atuukirira ba speaker bonna abayina, kwegamba abantu bonna abamatali nga abayina. Ekisembayo, this gentleman Joseph Slavic ali munnakibiina kya Republican Party. Republican Party kye kibiina Donald Trump kyavaamu. Okategedde.
for example wane Uganda nti Joel Senyu yalimu ngambani kale ngereze kwani JB Muwonge for example tugambe JB Muwonge Bobby Wine wa NUP JB Muwonge lobbyist so kati ono omwami ali mu kibiina ekya Republican Party ekibiina kya Republican Party kye kibiina Donald Trump mwava nono mukulu mwali so ensonga ziba nyangu okutematemamu kiringa nga wano mu NUP ensonga ezisinga basoka zidiscussinga ko ngaba NUP then ne bagenda mu parliament ne bayisa something that is joined so abasajja bagezi balonzo omusajja agenda obakolira omulimu naye gwe sebo banya bandaba ate ekisinga okwewunyisa nti bagenzo otandika okukola omulimu guno bannayuganda nga bakulembeddwa Kali Lugambo Promax ensonga ne bazitegeera nsindika buli munnayuganda amaje gonna ku mukutu gwa X yessaawa kati ey'okutandika okulwanisa kale ono omusajja sente zaffe azirye naye ng'alidde z'amaanyi nagambye nti tewali kintu musajja ono kyasinga lwanyisa kati Museveni nga kufuna kifaananyi nga kino in future kino nabagambye si kyaddala naye kisobola okubeerawo mu maaso kaawo nga kyaddala kati this is what this man was paid to fight abasajja basobola osasula ne bagamba nti Kyagulanyi waabazze mu America mufuba okulaba nga tamiitinga Trump tamiitinga na deputy we tamiitinga abasajja bamatalinga ekyo nakyo bana abasajja basobola okizanya this man is connected nti asobola okku kiringanga abantu bagamba ogenda okulaba Kyagulanyi ku NUP waliwo ekikono awo teba si musajja mwangu wa kulaba so wabeerawo abantu nga bano so this is one of the lobbyists that was hired and he was given much money. Thank you so much Mr. Kauma okuba nti breaking this story nze mbagambye I saw this story ennaku z'omwezi nga 3 kano ka screenshot nenga kuba omukutu guno ogwa Africa Intelligence gwe gwakuba omutwe guno ennaku z'omwezi nga 3 omwezi guno nengamba oba just bintu byaki naye Dr. Kauma Mr. Kauma olutaddeyo erinnya lyo omusajja ne munoonyerezaako ngenze ku Google nenda omusajja ono nga meetinga ba president ba Africa ab'amaanyi ba president abasinga ba dictators abasinga bamukozesezzaako mulimu gwe gumu naawe gwe bamuwadde gwatulaba nabagambye agenda beera kawanvu mu kansubire nti ebigambo byenjogedde ekikulu sinywa mwenge temujja kungamba nti temubitegedde I am not a drunko siri mutamiivu ndi soba so nyamba tolaba weka bakugogisharingira nyongera okutegeeza eri yena yandiyagadde okulanga naffe akanamba ku wansi 0701 316 476 kakubeko rather kasindikeko WhatsApp message otubulire product yo tugikulangireko waneeno ate naawe osobola okubanga obeera masabu ate mu mbeera yemu ku kakadde kamu n'ekitundu osobola okufuna ettaka mu Bajjolo Quality Properties kuba essimu eryawo wansi omukyalo oyo wagikwata mugambe simpa ngambe muyina ettaka agenda kukulambuza ate naawe obeere nga olirandira oli masavu mu mbeera yonna nsaba Allah abampeere omusinga okwagala ngenda kukola more research kuno lobbyist tulina okufuba okulaba nga tumusuuza eddene mu mbeera yonna akategedde now kyembadde nirabidde ye proof nti omusajja bamuwadde ssente Dr. Kauma ataddeyo ebintu bino byonna ku mukutu gwe ogwa Facebook n'ateekayo empapula zonna eziraga nti omusajja yaweereddwa obutitimbi bw'ensimbi okukola omulimu guno gwe wenna atannaba kubanga omanya ekintu kino ngenda kusaba ogende ku page ya Mr. Kauma olabe documents zataddeyo ng'akulaga who this man is na butya we bamuwadde ssente omusajja yabiguddemu era guno omulimu gumusaana ogw'okuba nti yakulira diaspora it was supposed to be him otutegeeza nze kugambe nafuna story ennaku z'omwezi nga 3 naye nga simanyi lobbyist kigwe bafunye kumbe bafunye ono omusajja tambuza video